Muzeyi Magala njagala kanino akawulire kaliwa bino bye twogera bya bwino so si kwogeza mu kutogwa nnyama gwalya buli lunaku kiro namba. Muzeyi Nyama Magala bw'aba ayagala kulumba nabbi khasatan amanya alumbansi walla yaganti namusindika munsi yo yonna bw'abanga atugamba nti tetwalabanga ku nabbi era tetumulabangako ebyo tukkiriza yagamba nti kabaka amulabako fenna tumulabako niye n'abe mabega yabalabako. Muzeyi Magala ganti twamulabako twali tukimanyi tetwamulabako yatujjukiza kubeera tetwamulaba naffe tusaba mulabako koyo gwe twakkiriza otyo ntegerekesa ngofuna mu bya bimu nkakasa nti talabanga kujjajja bamweyana awulira mpyo kitu ajjira mu kifaananyi ki simanyi munaŋŋamba bakkiririzama nga nti mu ddungu ajja ati nabbi yaweerezanga bakabaka ab'enjawulo message zisiramuka otyo bakabaka abayitirivu abatamanyi na kabaka waffe ffe gwe tumanyi nti nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayagala kabaka asiramuke yamuweereza basukka ne mu kiti ng'alowooza nga kiti ekiba kyetaagisa ffe kuddamu kunyweza message ya seeka kiti kabaka kusiramuka kisoboka okweza abalimu abawera ebitaano nga boogera message etya okuva dda bw'ojja ofolowinga enjogera ze otyo nga zirimu okuvula ne byayogera nga si byakuvula taliyogera kigambo kiri sensible taliyo era talibeera motivation speaker nti ebigambo byayogedde tubifunamu amakulu gwe ng'okireeta message egi muzeeyi gye yayogera oba tanyumya ngero na tulaga ntaana obusiraamu bunene alowooza nti yalumbye bali basatu naye alumba ekisukka kubameka ayina n'abasobola okumwanukula bali batasobola mwanukula. Muzeeyi Magala kubiriza kusirabuka ng'ovudde ku yakabaka kati ye kennyini kati gwe tuyita Magala okusiramuka kukulu okukkiriza al istislaamu oyiweyo yanne ekikwatagana n'endubaale osooka okkiriza obusiraamu okkirize mbu Allah nga Allah tannakutwala oba ogenda wallahi ovaawo. babuuzaako mena bakyekumudde ku media omuweereza Muzeeyi Masembe nzize ne Seeka Bukaali tutemeteme ensonga ezitambula mu ggwanga Uganda ensonga zetuleese za ddiini omuntu yenna nga oliyo nga tomanyi bya ddiini tukusaba sirika sigala mu busamize bwo tetugenda kwogera ku busamize bwo tuli banyiivu tetwagala kuba kati bwe tukuggyako omutwe direct bamaze ofuna ejjana Seeka Bukaali muleese tutemeeteme tugenze kati saa zino mu bitabo baganda bange tuli mu bitabo Seeka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Allah chakuuma. Amina. Alhamdulillah yote. Ensongira bwotya. Alhamdulillah Allah jagituwadde akagiteddemu obu. Bannafalla batutte. Ekituufu. Batata bafalla batutte bamaama. Abalala ku dunia kwe kuli ku myaka gyabwe bakyesiriwaza. Abalala myaka gyabwe bakyalimu obusiru bakyesiriwaza. Bannalaba nti bannaabwe bagenda. Kati ate ffe tulaba myaka gino egyaffe gye tulimu gye twaliga nti gy'obusiru naye ate tulaba girimu kwentegeera. Girimu kabategeera. Tugamba ensi ekwewuunyisa. Byonna byewuunyisa bwewuunyisa naye Allah waffe tumusabe atwanguyize ate era atumalire. Naye nga nsanyusa okwolaba ku media jingu ankubira embi. Akatunda akutegereka namba. Bidde bulungi nnyo enswaki wansi asirise. Ebyokulya bwagwa. Abadde angambye ali fit naye mukamu nsawo. Siri tujja gende wa Jaluna oba yakupaka lasiti oba omonde wa mama ani simanya. Mama najibwe saazi niwe ayedde wedda. Ize nga tugende wa Jaluna ya kesi. Nga tuvuddeyo. Nkusanze wano. Wano Hajjati wano wenkolera. Wano wenkolera. Wa mukama wange Hajjati Aisha Senkuba Tradings. Hajjati Aisha Senkuba Tradings. Akola biki? Yatunde emmotoka wano nawe osanze kifunga kiri busy. N'efuluma eri eyambuka. Anti abasalirako milioni 15 kwabiri. 15 kwabiri genda oleete endala zisasulire mwaka mulamba. Jangu ono sasulire bwatyo Hajjati. Watu wabikola. Gwe tozirabe kakati zifuluma zino baziyingiza. Zino ziri wane mabega. Zino ziyingira zifuluma zino zonna nga bw'oziraba okweto. Vanguard yaseeka kitimu atula. Kitimu avuga. Njagala eyo. Leta kabiri Hajjati mwogere.
ebisigadde osasule mwaka mulamba mbozi ye ntono yayagala kimuwozi leeta mukkanye takalubya mbeera Aisha ebintu bikwasaganya wacho Senkuba Trading ziwa neno ku Lumumba Avenue amwetaze wabajja Lumumba Avenue opposite St Catherine's Hospital Lumumba Avenue waliwo dole baleta St Catherine's Hospital opposite waliwo ekipande kiriko Senkuba Trading nga ngenze ku gate ya wansi gate ya waggulu kati Lumumba Avenue yena waggulu eri ya wansi ya Buganda Road kati Lumumba Avenue bera waggulu netugamba ku St Catherine kwennyini ku gate opposite wali Hajati Aisha Senkuba Tradings buli kika kya mmotoka akirina buli kika oba mukubireko 0702 oto 76 51 03 jidem 0702 oto 76 51 03 namba ya Hajati Aisha Senkuba Trading zo mukama wange namba nino okubanga njirina mu ki kubanga sawa yonna twe ku namba ya mukulu twogere naye ate nga ngamba kanjikebere bamukudalamba nkolaawo soka kati ebyo byonna ate tukwata bukwasi byafaayo olw'ennamba obunamba okwata byafaayo mu mutwe nga 10 kale ate ennamba obunamba inshallah mpya nkadde moloka mpya walabewo enkadde wano anti nzeyo audience temanyi zonna emmoloka mpya zonna wantu tulinawo nguwo ezaagwa bigonga we ziva e Japan ne spare tayo genda nayo kakasa nti ziba mpya bakuberako ne spare tayo tambula naye jeka ebeeramu mukadde zibamu ebintu nga bikola ku muzimu mukadde zibamu ngate naye mukazi mukakaba emunyo bwatu Allah qul hiya lilladhina amanu fil hayati dunya khalisatan ila yawmil qiyamah bino Allah ganti ngenda biterawo ku nsaba abakkiriza abangamba nti mba munzikiriza n'abatanzikiriza nabo nemba wakubenga n'abatakiriza Allah baziba wadde se bulungi nnyo nina agamba nti khalisatan ila yawmil qiyamah naye ku nkomerero ngenda biwa buli yagamba la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah sibe bino ebyamuzeeyi magalawo za sime nyumba seka kiti jasula musinkube plasita uyayogedde kati eri ajjasula mu eri ku plasita kwa kila ye wakusula mu eri mu plasita ya tadu ati ono ali mulanji wa tutya kusabira Allah mutwale nga tamulungamiza n'ekiki ekirowoozo kyaffe buze ekikulese kiri kitya mbadde nkyagala Ajati tumuveeko lumu kiggwe Ajati Ajati mukakamu nnyo siza kamuledi mashallah nga bw'omulabye nsaba Allah oyagala mukuyitira ababuzeeko akyali busy ajja kujja tubuuzeeko mu dakika mashallah atubuulire ebitendera gyonna biki gwe kwandoka Jordan ne ssente gwe mutendera ogusooka jangu ne ssente zo gwe jangu na ssente tetwetaaga kuyimirira ninako kitundu jeza nte milioni 15 abiri kiba kitundu teri mpya ya 15 mbadde manyi waliye mpya wewe omuzannyo gw'olina gwa muzeeyi magala kubanga muzeeyi magala yafuuse kyakuzannyisa kati gwe bw'ojja yiyo drone mpya tegerekese lwaki kugamba nti kiri kitya nti eri ku digito ogiraba naawe kanamba kapya gw'olabeko wano ku UBE sima UBN UBK UBG zonna ziri ku digito zonna nga bw'ozira za parkinga dda zonna wamu ensonga esinza okundeesa Seeka muyita babuuzeeko Ajati oba amaliriza ensonga esinza okundeesa nsonga ya muzeeyi magala nze nga nze omu bulijjo muwa ekitiibwa naye sikyakimuwa ensonga yamanyidde nabbi yatusuubizza nabbi yamwogeddeko ki yatusuubiza okugenda babiŋŋambyeko awo nensekamu naye nga simanyi kiki ensonga webusinga okuviira Seeka Kiti azze nga ayogera ebintu ebimu ku ddiini endala naye Seeka Kiti waliwo vidiyo nkadde ng'ayogera ku kabaka okusiramuka nabwe kyalibadde kirungi kabaka ogenda okuva mu dduniya muno okusanga taatawo ne bajjajjaabo ng'ekigambo la ilaha illallah olulimi lw'okwekiri ogenda kufunamu nnyo mu maaso ga Mungu okusinga okugenda nga toyina kigambo ekyo n'avaayo omukulu muzeeyi magala n'agamba ye tagenda lumba kiti nga ye muntu
agenda lumba obusiraamu bwonna era agenda kulumba omubaka waffe. Kati amwogereko ki Kabaka mugundi nabbi olwo kati nabbi amwogereko kirabi kibyamumanyi simanyi byamumanyiiko kyamulumiddewa ogamba nti Kabaka kitya gundi asiramuke Kabaka bulwaki ayogera Kabaka okusiramuka kuba ndowooza yabadde tamuvuma kiteye video erabika erina mwaka mulamba embasa erabidde oto embasa erabidde mwaka nga mulamba era nkakasa yatambula netuuka ku buli gwagamba nti gwayagala yatuukako dda Kabaka kiti yayitako nomukulembeze w'eggwanga asiramuke President Museveni yes namukowoola okwalina ne General CDF General Muhoozi nkufuna ani yalumba kiti abo nga bakulu mu ggwanga ono ye yagambye ko Kabaka afiirawo ngwa kiki bakabaka abasiramuse weebali kituufu suna tu yali Kabaka kituufu n'asiramuka bulungi nnyo n'omuziki n'aguzimba muki wegulye bane Kasubi wano ne mu Lubiri wano Katikkiro Mayiga gwe yamenya yes yagumenya okay gwalimu abasiramu emyaka gyonna nga bagenda mu Lubiri ne basaliramu ng'era mwalingamu n'abasulamu babagobamu oba kitegedde ebyo tabimanyi ye ebyo byonna tabiraba nti no bamenyamu bamenyamu naye nga yateekamu omuzikiti yali Kabaka ani yamukowoola okusiramuka yasoma n'abiraba n'abitegeera n'atandika okwebuuzaako Ibrahim Bunadi Ahmed Busiramu yajja nabo wano mu Uganda oba ntegerekese nkufuna kati ebiseera ebimu ebizitowa ku bantu nze ndaba bobabu olaba Qur'an yamalayo buli kimu gwoba tonnabitegeera gwalina okendeevu Qur'an teyina bukendeevu ye ng'omuntu gwabeera alina obukendeevu otyo kati Muzeeyi Magalaya bw'aba awadde Seeka Kiti warning nti bino nze nali naganya byogerako kubanga nze ndaba nga tebiina nnyo naye ate bigenda ne bipushinga munda ku bantu obusiramu bwabwe abakabulera ani kasita ayogera ku nabbi kiba ffenna twatulina osituka Seeka Kiti nga y'omuntu tumwinaako ttabu amwogereko nga ate kakati olaba nabbi tosobola kumulwanisa soka tali existent taliiwo okitegedde yafa kituufu Allah yamujjulula era tugaa nti yalumbye nabbi nti yamulunze mu Bwakabaka bwe tugende munnaye atuyise ono gwe yakoodde mulamu nsaba osiramuke osinkane Mungu wo Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yayagala Kabaka asiramuke Kabaka wa Mukawukaso Kabaka yalina obuwangwa nabbi yakola atya nabbi yaweerezanga bakabaka ab'enjawulo messages zisiramuka otyo bakabaka abayitirivu abatamanyi na Kabaka waffe ffe gwe tumanyi ne mulimu ensi kyalina Bwakabaka nkufuna nga president ye Kabaka kituufu naye bwe yayagala okuweereza message ku bakabaka ina Kabaka gwe yasinkanamu obuzibu era nga Mufirika owa mu Mufirika bamuyitanga Mukawukaso yaliwo Emisiri yakola atya ngoyo okumuweereza message agituuse ensingo egwa wali ngamba okusiramuka yes ommo kusiba ng'atuusiza okugamba nabbi aŋŋambye siramuka omutwe kuba tekuli kasitaaga nti bampadde ebbaluwa baŋŋambye kati olaba kiti waweereza message obanze nti siramuka otyo eyo ensingo edda wali ngamba otya okusiramuka onzije mu by'obuwangwa ye Kabaka wa Mukawukaso otyo naye nabbi yawandiika ebbaluwa kubanga bangi nnyo abali bajja omuweereza oyo Kabaka okusiramuka nga yagaana naye yawandiika ebbaluwa n'agiweereza mu Bwakabaka obwo n'agiwa waliwo sahaba bamwita Hatib bin Abi Baltaata kakati n'agituusa ebisamize biri wali eri beswanta omutwe gujjako oba nkitegerekese otyo yamala n'omusajja oyo ennaku nga tamuta Kabaka naddamu nga akitegedde nabbi nti ono bamukutte naddamu n'aweereza ebbaluwa endala ku mulala nawe gitwaleyo naye ne babaka nono bamukutte bagenda batta nti naawe genda n'owookusatu ekikulu si bulamu bw'abano bafudde ekikulu ky'ono okusiramuka otyo kuba Kabaka bw'asiramuka ne bano abaddirigani abali eno abambowa bikimenye Bakatikkiro bonna batandise naye ne basindika ne banywa bali basatu talina kyayagala yayagala nabbi kyayagala Kabaka kusiramuka agaanye naweereza owookuna nti nawe genda genda abasajja bajjudde mu kkomera bana ensonga emulese si yakusaba bya bugagga si yakusaba bali kubata kusiramuka era ne bali nga taboogerako bewakwata mu message yagamba nti ezange siramuka paka yaweereza ebbaluwa eyo omukyala yalina mukulukulu namugamba bakutte basajja kati gwe abalagayo owokutaano gwakutaano bawa mwenda
Omukyala yoko mwenda. Genda. Genda. Omunana bonna basajja. Babanywa. Mukomera. Natwala omukyala nga mukulu. Ate amuweereza okukakasa nti obulamu bwabo kampeereza omukulu akusingako ne ku myaka. Naye omukwano. Akuweereza message. Otyo. Nga simwegomba. La yarjuna nikaha ne bw'omwegomba nti nagenda kugamba obitegeere. Tolina mu bwetaavu bwayo kumuwasa kuba akuze. Kuba mukyala mukulu. Naye alese message yemu. Yaliweereza akawala musedusi nga ate bali asigaze kanene akawala bakole ddiiri. Naye yatwala yasindikanga maama we. Agenda. Okitegedde? Kufuna. N'atuukayo kabaka n'asiriikirira n'atabana. Omunaana. Gye batula mu ddiiri wano noono n'amubuuza nti naye ddala kiki ky'oŋŋamba nti ekindeese busiraamu temwagala ku ssente nti nedda. Twagala kimu? Simwagala ku mmoloka zabbe nti aa. Twagala osiramuke? Otyo. Byamuzitoowako. Nkufuna. Namuga nti mu bye ŋŋenda omukolera biri bimu. Engeri gyampeereza ekyo nze sigenda kusiramuka olw'obuwanga bwange. Newankubadde nkoowodde. N'ebyo ebindi mu mutima. Oba ntegerekese. Kabaka ow'Omukawuka. Mukawukasu. Nkufuna. Kabaka? Nkulaba. Nkulaba kyolaga. Kukali. Ne bannaye Masembe. Ne bamuweereza. Otyo. Kakati namuga nti nze ngenda kumuwaako be muwaako abasiramuka. Abantu abanga bali mu nnyumba yange. Nakwata omusawo eyali ajjanjaba kabaka. Namuga nti oyo gwe nsinga okwama. Nakwata n'omuwala omuzaana. Omuwala yali mulungi nnyo nga muzaana. Bamuyita Mariyatul Qubutiyyu Ashanba'u al-Misriyyu. Yali kaalaala. Nnyo erinnya lye Mariyatul Qubutiyyu Ashanba'u al-Misriyyu. Sijja lyogera. N'amuwaata n'amuweereza. N'amuweerezaako n'abakuuma omuwala oyo. Be bantu bana. N'amugamba nti genda n'abo mbakkiriza basiramuke bamala okusiramuka badde. Bwe badde eno nabbi agenda okulaba omukyala azze ne bali. Omukyala we baali bamuyita Ummul Aymani ye yakuza nabbi. Omukyala ono nabbi yasindika. N'amugamba nti aŋŋambe bano bakuwadde mbasiramuke mu kifo. Tali redde kusiramuka. Nabbi teyagamba nti abo sibaagala. Tweyanziza tukyayagala message yoli nayo nkulu. Naye bano basooke basiramuke. Bwe bamala okusiramuka nti kati katusiramuse okkiriza nze nabbi wo ne Allah nti ye. Buli bwa buwangwa nti ye cut off. Toddayo. Ntegerekese. Buli bwa buki? Bwa buwangwa. Ka off. Newankubadde nti omuntu akkiririza mu buwangwa bwe ng'omuntu. Kubanga Allah yateetya kabaila kabira obuwangwa n'obukisimanya. Nyebika. Oba otegerekese. Naga nti bino bya bikwa byammwe. Shuluban wa qabailan litaarafu. Allah yateerawo ebika byaffe n'obuwangwa tumanyike nti onava mu buwangwa bungi. Oyo Allah. Ayo Allah. Okalabya akantu ako Muzeeyi Magala byatategeera. Atabimanyi. Kakati Muzeeyi Magala njagala kanino akawulire. Kaliwa. Bino bye twogera bya bwino so si kwogeza mu kutogwa gwa nnyama gwalya buli lunaku kiro namba. Tuli kuwi ate odo kyogera mu bitabo. Mu bintu byagenda okukola mu bintu byenjagala ategeere. Biriwa. Bye bino. Kisoka. Nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayagala kabaka asiramuke yamuweereza basukka ne mu kiti ng'alowooza nga kiti. Seka kidemu. Yamuweereza ne kubasinga. Statement yonna. Bwe yali ayagala Nabbi yali ayagala kabaka asiramuke owa Misiri. Yamuweereza ennamba esinga level ya kiti. Ne bakwata. Ne baleeta abalala ne bakwata nga tafudde ku bakutte. Yayagala kimu. Kabaka asiramuke. Oba ntegerekese. Bwe kiba kyetaagisa ffe kuddamu kunyweza message ya Seeka kiti kabaka kusiramuka. Kisoboka okweza abalimu abaweera ebitaano nga boogera message etya? Kabaka asiramuka. Kisoboka. Ne tugiwandika nti kabaka asiramuke. Tekigenda mufosingayo kusiramuka la bwandoganu yaffe. Ffe tuweereza message yaffe. Nabbi bwe yali mu Arafa yababuuza ekibuuzo nti bannange ala hal ballaghtum bwe yatuma mbituukirizaako bannange. Abuuza abaliwo. Baswaba. Obusiraamu mbutuusiza. Kobo. Ngirese. Namugati bala ya Rasulallah balagta. Otuusiza. Bino tubiwulidde lagata Allahumma shahad
julira Allah nti nawe bajulidde nti bikoze bitya bituuse kati naffe tuweereza message wajuweereze wa kabaka amazima kkirize gaana kabaka bagifunye era nonagamba nti julira naffe tusobola okwegatta kwera eddobozi tugaa nti julira oba ntegerekese bw'alaba ng'ono omusamiza ategedde nti no message etuuka ku oli kitegeeza otugwe yasooka otutuukako Mzee Magala yagaye temuddamu njagala mulongoose bino byakutegeera si byakeera mbu kacanga kuva mu 1600 simanya nda kiro y'ennyama buli lunaku ntegeerekese bino si bya mmere byasoma bya buwangwa bya Buganda ffe tusoma bya bwino tugende maaso ntegeerekese nkufuna kakati Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyenjagalamu nti bano baasiramuka oba ntegeerekese nkufuna olwokuba baali bagenda okuddayo nti tuddayo wakabaka naga nti amukkiriza nze kitegeeza nze abalinako obuvunanyizibwa sooli nti bwe kiri nti gwe bampadde munnange enkujjanjabi nti anze asinga obusawo genda okola owasobola okuwasa Madiina nti ate gwe balinga tukukuume nono omuwala nti amugende mulabirye muvudde mbamba wambatadde nti ate ono nti ono omwana wa buwala addeyo mu Bwakabaka n'amuweereza Ummul Ayman olaba empisa teyagamba nti gwe sigala olw'okuba nsiramusa eri ayinayo ekika oba nfuna ekyo ddayo osange ekika kyo ddayo ow'omusajja eyo mu Bwakabaka bamukawukaso nga nasiraamuse ngera we yakusindise bwe mba nira kusiramuka noonya musiraamu etaate ekyenjawulo eyo yamuwasiza kabaka nabbi gwe bayita Mariyatul Qibtiyyu Ashanbahu al-Misri ne bwe yatuuka yagansirabanga ku musajja alina mpisa nanneeyisa bulungi ng'oyo era mwana kampasi oyo yali omuzaana yabaweereza n'agamba nti nno kanzijeeyo yo mbakakase nze siri wa bbeeyi n'amuwasa kuba bw'onoonefu nabbi yagezaako tulaga tetulina kugulumira nnyo ku bantu tetuna kyobola ku kitiibwa kye ku bbeeyi gy'alina yafuna omuzaana n'agamba nti kati ate namuzaalira n'omwana bayita Ibrahim ate nga Mufirika ye mukyalo omufirika gwe yawasa tuli mu byafaayo Mzee Magala abimanyi bino amanyi kulya nnyama ya nte amanyi kulya sumulula teri kya bbeeyi nga busiraamu bwengatta eddoboozi lyange nti Kabaka Ronald Muwenda Mutebi nsaba osiramuke Mzee Magala yosiraganye bwengatta eddoboozi lyange okuli Kabaka Ronald Muwenda Mutebi akola atya asiramuke mu bwangu ewa Allah si byangu bizibu kituufu bino tebiriikaani alagidde n'abalokole basiba ku kkubo nga bayita basiraamu yingira mu ddiini gye balabanga entuufu deire sibe kiri buli street eyitawo kati waba yasazeewo n'ayita oyo bwengattidde eddoboozi lyange Semakookira agenda otuuka mu myaka gy'atuusemu nga shahada kweri kulana ineke hafu mu mutwe asiramuke biyinza omunsi kyowako eno mu bukulu nga teteri ayinza mumuyamba Semakookiro bwe kibanga omulangira Jjunju ye tannaba tebamukoowodde nange kamukoolereko layini y'Obwakabaka yonna okuli Wasajja nkogere ntya bonna mbajjeyo mbakuŋŋaanye wamu ekikulu busiraamu inna ddiina inda Allahi al-Islaamu byabala Allah mu maaso ge bwe busiraamu ate bino byabala Allah ono muzeeyi gundi nnyama atwamukaze muzeeyi nnyama muzeeyi nnyama Magala bw'aba ayagala kulumba nabbi khasatan amanya alumba nsi walla yaga nti namusindika mu nsi yonna n'abeera wa kitiibwa qarana Allahu dhikirahu bidhikirihi ala lisaani dhaaki bw'oyogerako Allah tolina kwerabira nabbi ki Allah shahada bw'ogitola tolina mwerabira nabbi alina obbaako emaanyi ge washarufati birisalatihi almanairu walmanabir Obwakabaka bwe risaala zonna risaala kitegeeza message Katonda gye yamutikka agireeta eri abantu yabuna sharufati birisalatihi almanairu buli yenna yali atweko gifuna yagifuna musiru n'afuna kasiru n'ategeera nti nteeka okusiramuka ewatali yamugamba nti shahada bagitoola bati omusanga ali mu Qur'ani asoma mu mbeera y'okuba nti tayogera naye ategedde nti eno ni ku surati Nasr ategedde nti eno bagiyita Maida gyoba toli kasiru yali amazeeko Qur'ani nga ne bamuzibe Allah be yatonda nga bamuzibe era Qur'ani agimanyi bonbaazi y'omu ku bakabaka ab'ebitaabo be tusoma yali talabanga muzibe
ye omu ku batuwadde irimu ne kati gye tukyasomako. Talaba ng'akwata bw'ati ku page n'ayisaako n'amanya nti ndi ku surati Tawba. N'asoma n'amanya nti n'olupapula luweddeko n'akwata mu luzibe yanyweza Allah n'amugyawo amaaso. Kyengera balubu Allah yazikubya. Irimu mpitirivu Imam Sheikh Ibn Baz yali talaba Imam Ibn Baz. Yali takola ati mu kusomesa Muzeyi Magala. Nkyene ffe bagamba nti yalowooza amanyi nnyo obuwangwa eno gye yazze talina kyamanyiyo. Naffe gyagamba nti tumanyi buwangwa ate ffe tuzaaliddwa mu buwangwa kuba tubumanyi. Tutya? Anti kati nze Kigozi ndi mwana wa Fumbi ndi muzzukulu wa Walusimbo. Kyegeeza ndi mwana waawa nkubulira gye ntuula nkubulira omubala nkubulira ne layini egi yonna ne nkubulira ne tukola na mulimu kye wa Kabaka. Byonna obimanyi. Ndi mwana waawa. Waawa no Buganda. Mbanzaala wano ndi waawa Ligomba. Oba ategerekese. Okufuna. Bondo tulinira kitige mazima waawa. Si waawa. Senjala baawano. Bonna. Sinnalabako bonna baalumba nga Basa waawa. Sinnalabako baalumba. Abatali baawa. Nti Bamisiri. Baganda bana Uganda. Bamumanyi teri musamize muyonjo. Simulabangayo. Oyo ayina essabo. Yanti simulabangayo gwe tomulaba era mbigere byabwe biti. Tali yambala n'anyirira. Teri. Wallahi ekyo simmanyi ne teri sinnalaba musamize muyonjo. Enju we basula waba wachafu munda. Kubanga batereka ebintu eby'emyaka n'emyaka yiriza omuntu agikusiba n'obeera nayo paka lw'okaddiwa. Tenaaba. Nimbi. Bulamu simanyi sije sibanga. Nati kati nze ebitagala basiba ne babikuteera munda ne bikubeera awo. Bulamu bwo bwonna. Yes. Nyindi nefuuka emmindi omukka ne gufuuka omukka oli muntu omuteresa ebifumufumu ebikapu n'otereka omu ebimesa ebikadde biri munda. Bino twagala kujjayo kasasiro. Afuluma agende omuntu adde ku yamutonda kwa Lubaale tatonda. Kituufu. Kati muli awulira Lubaale gwayagala. Ogenza mu irimu? Amuwe nedda kandeteyo aya eno. Nga tonaleeta aya. Yagambye atwewuunya sigenda kwejjamu kuba ndi musiraamu. Okubeera nga tukkiririza munnabbi gwe tutaalabanga nako tutuulira omuwulizi. Kati ye kyova olaba afiirawo kuba Kabaka yamulabako era amumanyi. Nabbi yagamba nti abantu abalina oba njogere ntya yagamba nti beesiimye. Nedda yagireeta n'agamba nti yabuuza basahaba nti ayyul khalqu afdalu imanan. Kitonde kye kyasinza okubeera n'obukkiriza. Ne bamugamba nti bamalayika n'abagamba nedda. Ani abuuza olwo? Nabbi yabuuza bano. Baswaba. Ayyul khalqu afdalu imanan. Kitonde kye kirina obukkiriza obw'amaanyi bwa Katonda. N'amugamba malayika. Bamalayika n'abagamba nedda abo tebalina bukkiriza. Adamu ne bamugamba n'ababuuza ayyul khalqu afdalu imanan. N'addamu ogwokubiri. Ne bamugamba nti annabiyun bannabbi basinga obukkiriza mu bitonde byonna kuba bo kati tubeera nabo. Nabbi n'abagamba nedda mukola era si ffe abalina obukkiriza obw'amaanyi. Yennyini akyogera yajjamu kyokka yowebbeeyimu. Naddamu n'ababuuza nti ayyul khalqu afdalu imanan. Kitonde kye kirina obukkiriza obw'enjawulo. Ne bamugamba nti nahnu ya Rasulallah ffe baswaba baba bakuli okumpi kuba tetuli bannabbi. Kuba malayika yabaga nti abawangalira wa Allah. Bawangalira wa Allah. Kituufu. Tebalina kirala kye bamanyi okuggyako program gye yabatonderako. Nti ate gwe ya Rasulallah nti ate naffe atulagira bulagizi tumanyi nti gyali. Kikati bwemba bwebyo nga mumuggyemu kati yeffe. Kuba tetukkaako bubaka. Tuliya by'otugambye. Nti nammwe mwenedda. Nti ate lwaki kati ate olwo ensonga nti mumuwangala naffe. Era message bwe tulina gigambamu. Kuba mutubeera ffenna. Kati kitulemye. N'abamugamba nti qawmun. N'abagamba nti qawmun. Bantu. Yaji'una min ba'dikum. Bagenda kujja luvannyuma lwammwe. Nga la tarani. Tebandabyeko wala antum. Nammwe tebabalabye. Nabbi tetumulabako. Sahaba. Bonna. Wala tabi'i neyalaba kuba sahaba tebaamulabako. Bantu buntu bajjeyo mu maaso. Ne bagenda kuba n'obukkiriza nga basobola okulwanira eddiini yaabwe. Bagenda kulwanira koyo ku bataalabako obukkiriza bavuge. Kyetuliko. Kino kyetuliko. Nze Magalo gante twamulabako twali tukimanyi tetwamulabako. Yatujjukiza kubeera tetwamulaba naffe tusaba mulabako. Koyo gwe twakkiriza. Ntegeerekese. Mu bya bimu kakasa nti talabanga kujjajja bamweyana awulira mpyo. Kituufu. Ajjira mu kifaananyi ki? Simanyi. Munaŋŋamba
bakiririza manga nti muddungwa jati uli yabuliza imbera nga mulinya ku mutwe nga njagala kayaga bamuyana n'aterera wala ginajjula munda mukka biki sisubira kifaananyi mwe yali ajjidde era asobola kutugamba nti jjajja bamuyana afaanana bw'ati obunene bwe obuwanvu obutonono bikoze eki nga bwe yamulaba eddi waliwo akasajja bakayitanga Abujahali mu bufuutifuuti taata w'abasiru kalina emyaka ng'egya Muzeeyi Magala nga munene yalina ekifuba ng'era bw'omulaba ng'ate alya nnyo nga Muzeeyi Magala nga bw'omulaba era bwe natunudde erevu obuzibu yalumbye Bwakyamu tuli mu byafaayo yazze Bwakyamu yazze wabi otyo yakutte ku nabbi ene waya myufu yagambye kuba Seka Kasimu yamugamba akutte mu free phase namugamba temumutiisatiisa free phase mayasi akasajjako waalaikum salaam yonna ajja tikobadde ogamba oyo Hajjati Aisha Senkuba Tradings nga omulaba okalabye jingu okalabye kumi bana abatwaba kumi media kagenda ku YouTube Hajjati Assalamu warahmatullahi. Oda tuli wano tukuwaana. Natula Hajjati oli mukakkamu. Simanyi mamba mbulira. Hajjati wano tuli wa? Yes, wano tuli wa Hajjati Aisha ku Senkuba Trading. Tusangibwa wano ku Lumumba Avenue opposite St. Catherine Hospital. Tutunda motoka. Tutunda motoka. Yama denge na kubuuza Hajjati tukola ki wano? Tutunda motoka. Tusangibwa wano bujano nsangawo Monday to Saturday. Sunday tokola. Sunday sikola wabeera waggale temujja ku Sunday. Ayinza ga Musobola ziweereza ne mutoto wa bwindaga ne tubawandiikira buwandiikizi nga obwesigwa bwo Hajjati weebuli. Yes, bakasima sigenda sobola kujja naye nsobola osindika ssente. Omanyi okusindika ssente kyanjawulo, okusindika ssente kukola nnyo ng'olwedde waguze. Naye bino nti n'olina gy'oli osindike ssente nkuwe emmotoka sikikola. Sikikola. Njagala nnyo omuntu n'ajja. Nga ze nasooka n'alaba ky'ayagala. Bw'asooka n'alaba ky'ayagala then n'akitwala nga tumaze okutegeragana. Yes, n'agitwala emmotoka then after basobola okusasula mu installments. Installments you can pay using the bank, you can pay using mobile money. There. Ekyo kiba kikola nnyo. Installment aweekolera naye bino nti oli eyo osooka osindika ssente. Omanyi sometimes amazima gaba matono mu bantu. Kati nze nakizuula nti it's better someone to first come and buy the car. After buying the car, then pays the balance in installment. Whereby someone nze ssente zentandikirako ziba $15,000,000 ku motoka empya. Sente mmeka? Anti ku motoka empya. Motoka mpya. Naye emmotoka ye ssente mmeka? Emmotoka kankuwa ekyokulabirako. Emmotoka esobola okuba ya bukadde 4. Vanguard si yaano abantu ojja balabe. Vanguard teri mu nsanvu. Kati Vanguard nze netikira emmotoka zange. Olw'okuba netikira emmotoka zange price eba slightly low compared to other companies. Yes, ebeera slightly low. Kati n'onsasulako ssente ziba to agluinze. Take an example. Mulimu emmotoka zengamba nti nkwatako obukadde 2. Nga mmotoka kyaja? Nga Makex empya omwaka omupya. Yes, negamba nkwatako $1,200,000. Naye wojje nga in my adverts ngamba nkwatako $1,200,000. Naye wojja nalabye you be open nalabye oyagala 2 naye nina $1,17,000. Naye Hajjati bompaayo 1 week au njakuleeta zinesa 3. Kati omuntu communication gyofunye n'omuntu nga mwogera matters. So abantu abamanyi okungamba Hajjati ate gwe just come to me oyogere nange. Bw'ona oyogera nange tujja kulaba ekintu bwe tugenda okikolamu. Kasita oba ng'ozze because so many people aba following ku TikTok. Cause ku TikTok onteekayo exact money zenkwatako. Ne someone agenda kukubira agambe Hajjati $2,000,000 nsobola ziwoza naye next week. Tokate zino mbale saagala bbeera nazo. Yes. Nkoze ntya. Kasa tubanga tumaze okukwatagana bulungi. Why not? Mani nokuwa emmotoka. Yes. Hajjati tugeze emmotoka gye nziza oggula ya $4,000,000. Yes. Nkuwaddeko $2,000,000. Wasigadde $2,000,000.
okikkiriza kikwataje kibayita kibanja mpola miliyoni 2 gano agasigaddeyo ngasasula ntya kati olaba miliyoni 2 gano agasasula ko kimanyi nti ensasulayo si yemu ye yaseka Bukali oba si yemu ye Yang oba si yemu ye manager Azam kituufu ekaje tukyogera ko si yemu naye gwe nga gwe kati ombuuziza nsasula nti however much nina standard nga nze ngenda gyogerako ebiseera ebisinga mpanyo client okusooka n'ambuulira kyasobola cause client bwe namugamba nti buli mwezi mpa obukadde 3 nga kyenjagala kyemuyita standard nga kyenjagala nga takisobola ogenda kumaliriza temukwataganye sometimes agenda that person is going to accept oshegera okusanyusa kireetera omuntu okumujjako emmotoka bino byawulira nti omuntu bamusiseeko emmotoka naye nze standard yange eriwe nkubuuza osobola ki you get nkubuuza osobola ki than me telling you nti buli mwezi mpa bweziti naye bw'oŋŋamba nti katugambe njagala miliyoni 3 ojja kwekanga gweosobola 2.5 naye mu kusobola 2.5 ninayo baklanti baga Hajat nsobola na 2 not even 2.5 nsobola na 2 naye in the mid nja kutopping up some good money okitegera kati mba nvudde ku ndagaano gwe gy'oyagala ekiri ekitakyuka siri static nti sikyuka I always listen to the client ne mmanya kyasobola era bw'aŋŋamba ssente ntono nga sizisobole I rather not do the business. Yes nze omuntu mugamba mazima nti mu butuufu n'aliyagadde okuguza naye wano wendabye kino na kino tetujja kukwatagana than taking your money bikuleeta tugenda mu riba kitegeera bikutwala mu riba sometimes omuntu n'amalayo emmotoka n'omugamba ate wansasula bubi teekamu miliyoni 5 kati ebyo nambyewala I rather not do business naye ebiseera ebisinga client mugamba nnyo nti onoosobola otya whereby we biba tebikwatagana na byange I rather leave the business nestakikola than okunyigiriza client wange sente ozindekera jati nkuddamu ndi ku air kasitanda banga tetugenda kukwatagana okujjako sente kubanga ekigambo kukwata mmotoka munamukiwulidde si kipya nti gundi yamukwatako emmotoka gundi yamusikako emmotoka kiva ku communication eyali ku beginning nga teyali fair you get omuntu kasita toba fair nga muyingira mu business because you've seen this wholesome noyagala omusibeko emmotoka oba naye noabeera excited to buy the car you end up ng'ebintu but I always give a maximum of 1 year I give a maximum of 1 year though mulimu omuntu omugamba nkuwadde mwaka n'omuwa omwaka ogenda wago wali obanja obukadde 2 guweddeko nga kyalina balance of 5 olwokuba mbadde ne communication ennungi yes omuleka eno duniya lwaki tusika omuwa n'abantu balina company agents kumwe abatunda emmotoka emmotoka woowu ndowooza nzizeemu ekigambo kyange nga kibadde so clear nti temusise emmotoka woowu abantu balina ekintu kye beerabira nze atunda emmotoka naawe alina omulimu gw'okola fena tuli mu business otegeera bw'ojja kusanga omuntu ng'atunda emmotoka Hajati Aisha olowooze nti yamalayo nedda ali mu business nga gwe alina business oba otunda ki kati okusika emmotoka kuno kuva ku enkolagana yali etya kyekyagaana otegeera kubanga sigenda gamba omuntu ono asika emmotoka nti mukyamu however much sometimes aba mukyamu naye omuntu bamusikako emmotoka nze scenario zensinza okulaba mu bantu kankirongose kireme kuba nti kibi nnyo nti communication teyali fair from the beginning you get because nze bwe nkugamba miliyoni 3 nkirimu kyogenda kumpeezi naye bwe nkugamba miliyoni 5 bwe nkugamba miliyoni 10 nompa 2 oba osse nnyo kitegeera waliwo awo ekiba tekibakwataganya naye someone n'omugamba miliyoni 3 omwezi n'aleeta 2 muleka atambule kyembalenga nogaa tukoze endagaano buli mwezi ngenda kuleetera 3 anti kati nkizeemu nti olabira ddala nti biganye buganyi naye ng'abadde ayagala okuwa ssente zo mbalina bangi nze mbalina bangi nagamba Hajati biganyeemu ate nange mbimanyi bigaanamu biba biganyeemu buganyi Hajati nze ku kibanda wano nina ekirooto kyange ky'emmotoka gye njagala nsobola okugamba nti kira someone importer
I've been importing cars for some time. Yes, kati emotoka zange empya. Ekigambo ntikkira ne nange netikidde bifaanagana kuba bwe ziba mpe kitegeeza mba natikka ntike. Chester kola gwe kujja na motoka yo nga wagirabye edda nze ngikutikkire. Maybe wagitikka dda nze nkuyambe bwe sibikola. No, siri clearing agent. There I'll not help you. Naye oze Hajat Aisha njagala nnuwa omwaka ompya latest. Naye Hajat Aisha ntunudde mu kibanda nga teriimu. Should we agree on the price and you import it for me? Definitely ekyo manja kukikola. Yes, ekyo manja kukikola. Kyanjawulo ki Hajat Aisha kyalina mu bibanda ebyenjawulo? Emmotoka tozikweramu amafuta. Kakati ebimu ku byenjawulo bye nnina, my customers, they are appreciative. So far abantu benguzizza emmotoka basiimu. Ebbanga omuntu gy'amalanga mu siimu, nze olaba emmotoka zange bakasitoma be bandisira bakasitoma. Ebiseera ebisinga kasitoma kitegeeza basiima. Sigenda kukusanyusa nkugambe nti mbateeramu amafuta. Nkusanyuse nkugambe mbasasulira kino. Nkusanyuse naye nze bwenkuwa emmotoka yange. Bwenkuwa emmotoka yange ekisookera ddala n'ogijja wano ng'erina ekizibu because tutikka ntike tetubeera gye tugitikkira. Nina garage eyange. Yes, Hajat Aisha garage. Nina garage otwalayo emmotoka eyo. Ekyo kimu. Tosasula kintu neki? Tosasula kintu neki? Yes. Within 1 month period. Koze emmotoka omwezi gumu newaaba wiiki oba wategedde dda obuzibu bw'emmotoka eyo. Ogenda ku kosti yange. Ndowooza ekyo kyanjawulo ku bantu nkibakoledde nnyo. Awo nyini abantu batereeze. Ogambye olina garage yo. Yes. Mu mwezi gumu. In 1 month emmotoka bwe bana obuzibu. Anta jati ngenda vuga emmotoka. Baganda bange abo ndigwa ina bachalibe ba. Talina sente. Bachalibe. Wawo sky soja. Sokana nateka kolo. Nalinya mukire. Namaliriza ayingidde omwana najja n'agamba nze ati yaŋŋamba kyonna ekigwa ku mmotoka omwezi gumu babadde Jamaica tugenda mu galagi ye ekyo ndi mu kutereeza kyategeeza ekyo ndi mu kutereeza nze I believe Allah tampa muntu muyaayo ekyo kyo nze nkirina muntu I believe siina muntu muyaayo gumbiringa naye ajja kyabadde ategeeza kyekimu nti oli anyedde akayaga ke no kyekyo mbadde nziramu ntandise nkugamba I believe nze Allah tampa muntu muyaayo omuntu yenna teri muntu agenda kujja wagambe natumeze emmotoka because nange emmotoka yo kati x-ray ogiraba teyina yadde ka scratch otegeera teri muntu ayinza kudda nagamba wampa emmotoka ng'erina scratch taliyo yes kyeki kyegameza Allah ampa abantu nga balongoofu nguze emmotoka omwezi gumu tegunnaggwako otomeza jjukira twava wano ŋŋambi mbu ekintu kyonna ekigwa ku mmotoka bannayuganda otumanyi yaga ekigwa ku mmotoka oledde accident obubi yagambye bw'ovuga emmotoka na period of a month njogera oluzungu olwonotegeera kale bw'ovuga emmotoka n'ogijja wano mu mwezi gumu nogisanga nga engine yakuba ntegerekese oberi gearbox tekyusa ntegerekese fuel pump tegayambuka ebintu ebyo ntegerekese ebyo mu period ebyo ng'obizudde kubanga kakati osobola okubizuula ne mu wiiki etya n'ogamba nti ajja kino kifune kiri kifu n'akola atya n'akugamba nti gireete nga bagitwala kwa Hajat Aisha garage nga bateekamu ebyo bategerekese kuba nawe oba okiraba naye bineno nga amaze okwambuka family. Let me clarify. Osobola okutikka emmotoka nga gearbox nfu nga nange simanyi. Teri muntu agula mmotoka nga gearbox nfu n'agivuga n'agijja wano n'agitwala wagitwala n'atakitegeera. Buli bwe nkuleka mu problem ogamba nakuguzizza emmotoka yange nga namu. You're not going to pay the money in time. You get. I rather nenkola ku mmotoka eno neetereera oba nengamba let's change the car oshegera let's change the car tutambule bulungi though ebyo ebintu biri rare sibifuna nze Allah akyanyambye sibifuna tuli mu nedduwa zaffe mweziri
tuli Hajat Aisha ngata Hajat garage yiyo naye nagula wano emmotoka nzikirizibwa gambo omukwano ogwo gusigalewo mbeere nga ne wemba nfunye ekizibu Hajat mugamba mpa ku makanikawo biri obutesa na makanika kyesaagala weerabire nti garage eno okubeera eyange tekola ku mmotoka zange zokka kembadde manyi the other one is business oshagera eri business bakasitoma abasinga aba mazida na makanika nga wa mazida zokka kuba ze ziriko yemwe nga temunnagula ku mazida sekabuka emmotoka gikyusa ovuga mazida nkimanyi ovuga mazida naye mbadde ngamba oli muyayi ali mu 28 olimba okoye ompise mahadi ekyokulabirako abantu abavuga mazida zibasumbuwa okkanika n'omusajja mulungi nnyo ku mazida ezo azimanyi Allah yamuwa obumanyirivu ku mmotoka ezo azimanyi bulungi yes kati emmotoka ezo kasitoma bange bw'omuguza emmotoka nga tomuwadde direction ekyokukola emmotoka efa bannange kakati mbagamba nnyo nguzeeko emmotoka nga si Toyota ka Benz X-Ray Subaru Mazda kubanga Toyota zo nyanguza kanika everyone can do it you get kakati nkola ki mmanyi oba omwami oyo n'abakolerako bulungi musasula basasula yes kubanga wadolize musasula wadolize akolooze mbu yajja osasula ebiyayi bazeetwaliddeyo nga te biri biralamu 0702 765103 Hajat Aisha Tradings njibaddiremu namba yange eri 0702 765103 Hajat akasembayo mbadde nirabadde abavubuka abantu enjagala bagire ntalaba nnyo mu bantu abalala nga bakakula Hajat Aisha nzize wano ewuwo nzikirizibwa okugulawo akawunti neŋŋamba emmotoka eyo ya $3,000,000 naye sigenda n'abiri gano ogw'oŋŋamba agawamu sigalina nzikirizibwa okugulawo akawunti ntekengayo ataano ntekengayo akakadde kati ekintu ekyo bakasitoma bange bakinsaba sikikola omanyi nga bwe naggambye nze soogera bintu byakusanyusa bantu bakasitoma bange bakinsabye nnyo naye sikikola nakikola ng'edda ng'omuntu akuwa ssente jjukira akuwadde 5 akuwadde 2 akuwadde 3 bwe zimala okuwera ng'ajja ng'azinona ate lwaki nkubuulira mazima bwe zimala okuwera maybe awo wakati ng'ajjukirayo kugula ku ttaka ng'ajja anona ssente zino jjukira ffe tuli mu bizinesi omuntu wakuwa $2,000 you don't keep that money okola birala owandika buwandiisi yes omuwa lisiiti kati bw'atuuka nga gyagamba Hajat Aisha njagala obukadde ameka kituufu nga yabukuwa kati okubumuddiza mu bantu abasinga amazima gagaana ogaana okukikola mu bantu nno abasinga kubanga agenda n'alaba nga ate ye yakuwadde ekingi than what you paid yeti nga ssente zo wazisasula kati ekintu ekyo si kyakikola kubanga nakikolanga omuntu najja n'agamba Hajat Aisha ate ssente ziweze nali njagala emmotoka kati bituuseemu ng'omuntu alina omuwa ssente ze kati nasalawo obutakola kintu ekyo saagala nkikkirize mu kamera kusanyusa abantu Hajat Aisha asangibwawa mute yes tusangibwa wano ku Lumumba Avenue waliwo Doraika St. Catherine opposite St. Catherine Hospital awo wetuli gwe bw'otuuka waliwo geti ya green ekipande kyange wegiri Hajat Aisha wendi oyo oyinza okulaba Senkuba Trading yeah it's one name no one company buli kika kya mmotoka alhamdulillah nawo ziraba era twale mu tupakinga sino twaka awo bankuleka ezo sibeera nazo naawe ezo sibeera nazo tutandika kupika nnyo Hajat wange ezo sibeera nazo Hajat tuzukize namba enamba yange eri 0702 765103 abagala okucekinga ku mmotoka zaffe nga temuli wano ku TikTok bampita Hajat Aisha Senkuba oba Hajat Aisha 256 yes wotusanga emmotoka zonna nziteekayo with different prices musobola otuceekingako
Alhamdulillah ne mujja mutuwagira ne mujja mutuwagira. Ndi bweru. Basimaye wagenda kwesiga muntu. Badde nnyo baganda baffe abo. Ndi bweru. Ate bamaana bagende beekwasa mu. Botero dunda ku mataka. Ndi bweru. Njagala mmotoka. Komawo omwezi ogujja. Naye ate kansindike muganda wange. Agende waja ti Aisha. Asasuleyo ssente zino miliyoni 2. Oba emmotoka esigale waawo. Oba muganda wange agitwale. Ngenda kukomawo mumaleyo. Ekigambo ndi bweru mbibaddemu nnyo mbiraba. Naye nze bakasoma bange abasinga ndi bweru. Omanyi byanjawulo. Bw'ojja n'oŋŋamba olina omuntu agule emmotoka eyo ali ebweru. Before you give me the money, nsooka kwogera naye. Simu teriko, I don't do business. Remember mumanyi okujja n'oyagala emmotoka ngiteeke mmanyago because gw'olese ssente. Kitegeeza you own the car. The moment you say emmotoka si yange, netaaga okwogera n'oli. Nenanyini ssente. Ye yennyini yampa ne ID mwenteeka amannya. Oshege ye mwennyini yampa ne ID gwoba mutume. Era ebiseera ebisinga mmanyi bagamba nga sikwese nti yaddono omutumye. This is how I receive the money. Oshegeera ssente zimpe direct nti nedda hajati oyo muganda wange but mba nsose kukikugamba. Let me receive the money direct nga zijja wange than sending the money to someone and then brings the money. Eshegeera bwe mankuguzize emmotoka yange receipt njikweweera ku simu yade nono njimukwasa njimuteerako n'alaba nti nguze emmotoka wajja Aisha muwaddeko miliyoni 2 emmotoka either esigadde oba egenze. Eshegeera bina ku receipt bibeerako era ajja Aisha bwenti bwe tutegeeraganye muwaki era wemba manja sibanja gwe manja oli gwoba watuukiriza ogwokebera emmotoka oli kwembeera nkwatagana naye. Siddamu nakkono kyabadde abuuzaamuko nti katugeze ngeno bakitiisi oli azze adiguze miliyoni ze katugeze kubeno yangamba eri mu 35 cash nteeka ng'oseera nnyo Ajja esente ziriko wansiko miliyoni nga 3. Aha, okay. N'azisasula agamba nti emmotoka eyo esobola okubeerayo nga bagisasuddeko eyo ennamba paka lwakomawo okuva ebweru ng'ekyali mu kibanda. Si obadde obuuza? Nekiri nakyo kituufu naye nekino nakyo bibadde bibiri mu kituufu. Nga katugeze paakinza oli yagisasula taliiwo wakomawo n'ajjawo emmotoka ng'ate mwamala ddala. Mu bizinesi yonna ekikulu ziba ssente. Mu bizinesi yonna ekikulu kiba ssente. Nga ajja otwerekereza tudde mu erimu kubeera tetujja kutwalayo. Sisobolayo sitegeera. Nguze emmotoka wange azeeyo zero balance. Ajja tanyambako okukyusa kaadi yange okudda mmanya gange oba ajja twajjukira emmotoka ziba zikolede ziri manyago oba gwompa kaadi nze ngende nfaafaagane nenoonyeze wa wenkyusa okudda mmanya gange. Ekintu ekikwatagana n'emmotoka empya kino kyensobola okuwabula mu bantu. Emmotoka zino ze tulina kati emmotoka ze tutambula nazo okuleka ebyedda bya green card. Emmotoka eno bwe mba njirina nga naye kaadi eri mu sseekabbukaali ono yalina powers ku mmotoka eyo yadde kwegamba nkuguza mmotoka eno kaadi nesigala mu mannya gange nze asigaza kaadi nze ayina authority ku kaadi. Mpanya abantu advice the moment you clear this card transfer the logbook because logbook it's just a print out kati. Naye bw'ebanga eri mmanyago there is no way mmotoka basobola ogikyusa nga eri mmanyago ne revenue tegikyusa. Oshegeera kati mpanya abantu advice nti bw'omalayo emmotoka giteeke mmanyago nti muka ne babeera ebuze ng'eri mmanyago ne bwe buli baddi ng'ekyuka gwe banoonya. Naye bw'obanga wangulako tebagenda kunoonya gwe bagenda nnoonya nze kuba eri mmannya gange. Nze customer wange bwangulako emmotoka bw'amalayo kaadi ngikyusiza bwerere they don't pay. Kaadi gwe kenyini gwajja ekyusiza. I'm entitled to transfer the logbook into your names. N'omuwa kaadi ye? Because oba wangulako. Ebirungi ebiriwo ntebigwa. Oba wangulako. It is just small money okukyusa kaadi omuntu akwadde obukadde 2. Omuntu akwadde obukadde 3. Emmotoka eri mmannya gange. Why do I change these logbooks? Mwina kye mutannamanya omuntu agenda kwagala omuwe ssente ezituusa logbook naye tamanyi repercussion omuntu okuvuga emmotoka eno ng'eri mmannya abantu bakimanyi. They just want them to pay you the money nga bafa kino mpa ssente ezikyusa naye nga tamanyi
nti customer buli bw'atazikuwa waliwo obuzibu behind it. Emotoka bw'etomera, they don't look for that client. They definitely look for you because emotoka eri manyago. Kati nze ndi mukyala atagala nnyo stress. I don't want stress. Kyova olaba nakiteekawo nti customer bw'ongulako emmotoka transfer nkola ya bwereere. Ono si layisi kambuze emmotoka eyo singa etomera omuntu kiggwera mu layisi. Kati ddinda konze bwe bannoonya kiggwera mu layisi. Kati kufe nani abafunye layisi okimanyi nze okutera kadi manya gonza afunye layisi because newaze ebinaddako. Tujukize namba ajati. Enamba eri 0702 765103 ajati Aisha. Sangibwa wano ku Lumumba Avenue opposite St. Catherine Hospital. Media oyo ne mukama wange ajati Aisha binyonyedde byobadde ombuuza petaka milioni 15 insha Allah. Milioni 2. Oyagala gwe. Ajati mama tuwegundi tuddemu yiri. Kubaka tyo ajati je tubadde. Ensonga zonna Suzuki. Mufuna mutya. Ensonga zonna Suzuki. Ebintu bino nga masavu. Nekyana kino kimasembe bana. Mwagitwala. You know why? Yakatuuka. Aza mwaji bayageko. Nawe magame timukaza nzibeera. Zibeera mpya kati emotoka. Ade nakyogamba. Ajati wakagitukule. Yes, yakatuuka. Jaseva ku mazzi. Omayinza nziboleza. So nakyokola. Ne bannaye. Biralamu. Serebese. Emotoka yakatuuka. Kale mwenna abali yoletako obukadde 2 mpuguze noweyo. Then balance sasule mu makamu. Bayakatuuka. Bukali na watava wano. Sobola. Grapes. Tuddemu yirimu. Wa alaykum salaam. Kati sahaba bamuyita Hatib bin Abi Balta'a. Hatib ingo tulikiriya omukyala bamuyita Mariyatul Qubutiyyu Ashanba wal Misriyyu Mariyatu munyumira sagala mu ddiini yange kwokyesaamu kyesimanyi nsikawo osirika yesimu twale tugenda mu kitabo wano obadde ina abadde aya oyagala otusomera awo ya Allah ono ategeere kamaru kola neno yagambye ajja kufiira ku muntu yenna alumba kabaka. Muzeeyi Magala baze yagenda ogamba mwabasoma nnyo Qur'an muli batawufu ba bwongo. Abantu agenzo kizuula abantu abasoma ennyo Qur'an ng'emitwe gyabwe tegikola. Omukulu we yayogedde era muli batawufu ba bwongo mwetaaga kukebera. Waga jingi Qur'an biki ensonga zonna diddi kiriya naye egende esiyomuka gwe ensonga zonna diddi jingi kiriya se yabadrange alina mukwano gwe mugubuka yali yakava Saudi ne bamuwa talawiya yabakalakata abakadde ssaawa 3 ne boga enkitodda ya ayuhan nasu yakoola abantu teyateekamu bakkiriza. Ani Allah agamba atya ya ayuhan nasu mwayitidde mulimu kabaka mulimu kali katusooke tumuleke kabaka mulimu Muzeeyi Magala kadde mulimu kabaka mulimu Jajja Jumba. Allah agamba atya bayita kati bano benjagala okulaba abatwele olwanira obusamize mulimu Jajjani Jumba mulimu Muzeeyi Magala mulimu Mama Fina otyo mulimu Kulannama mulimu nomyaye no bamweyana Ndugga Asani Ndugga ne mubeeramu no wale omyaye abutikitoka bamitamba mweyana ani Swaba Kasumba omutwe nedda ogwo tumuteko muteke batolani ya busamizi omutwege teguliko tegerekisi yagati ya ayyuhalladhina amanu ya ayyuhan nasu abange mu abantu duriba mathalu oyo Allah duriba mathala jagala biso mangulo jaha duriba mathala fastami'u lahu ngenda bakubira ekifaananyi obama kubira ekifaananyi nebino bingendo bagamba mu biwulire Allah yayogera mu biteeke kama ki amatu nagati innal ladhina tad'una min dunillahi innal ladhina
tad'una min dunillahi abo bonna abakoola ekitali Allah abakkiririza mu kitali ani Allah ekitali Allah ekitali kwa buli gwe kyomanyi atakkiriza mu Allah batakkiriza mu Yesu abali mu lubaale tewali kisukaawo nkufuna bwe kiri kubanga jasimanya ge gakyuka nti bali oli Trinity balimba Katonda basatu Maria mwoyo mutukuvu Simaya n'omwana ne Yesu yennyini omulala mu Katoliki ye naayita Yesu naye bonna bali ku muntu ntegerekese sije twagala tulekoono ow'emmindi yagamba yazimba ne bagenda omuziika kalina yagamba nti innal ladhina tad'una min dunillahi buli akoola ekitali yatonda nsi nani Allah yagamba nti wallah balayirira nchongeddemu ekyo wallah naye nkulaga bulazi yagamba nti lan yakhluqu dhubaban walau jitama'u lahu tebasobola keera ku makya ne bayita lubaale oyo n'atonda enswera ne beekuŋŋaanya buli ddi oyo Allah yayogera okategeddako jingu taikondo yagala lan yakhluqu dhubaban walau jitama'u lahu ne beekuŋŋaanya bonna tekuli asobola kugamba nti enswera ni Allah atatonda bati abantu yeno kijja basuukako bajja kulowooza musajja yatugize ne sijja kanjikomyawo kubeene kino kiddako kizitowamu bayinza butakitegeera omanyi ye kubala okusomesa ye muzeyi magala ayinza obutakitegeera naye nti nenzivunula yakyo omanyi nenkusomesa gwana amagezi mulimu byolekayo otumanyi nti nenabbi abasajja bamujjira nga ayinago yaga nti ya Rasulallah ndulirayo omulimu gumu bwe ngukola jana ngenda gifuna namugamba nti genda osaale nga ne bw'omugamba nti gaba ne bw'omusomesa hijja ibangamba nali naye nenga nti siva ku musaalo kati kwe bino byangamba okusaddaka ngera bagenda okwazina nga yo omuzikiti guliddawo yatuuse dda nomala najja nti gwe ya Rasulallah nze njagala nyekinyingiza gye namuga nti bamulekwa abo tobatanga bayambe yambanga bamulekwa ne bw'omugamba nti zuhuli etuuse tata wa akuŋŋaanya kyalo owaye tugenda mu magharibi ebyo tabimanyi nabbi yamugamba ejja naayo eri ku bano kati ye bajjanga nga babuuzanga nabbi buli omu amuwa nenga gano ge makuba gakuyingiza naye nga mugati oyagala ki oyagala jjanati ye gwe genda onongerayo mukadde buli kanako omweyo 10,000 kati ne bw'omulagira nti zuhuli weeri ebyo tabimanyi yajja naye yalwasa era akoli yalwasa aliwo omukadde teraba bwe yajja n'agamba nti balinanga mpisa oba abanga bannamalungu bwe yajjanga n'agamba n'atuuka mu muzikiti n'asaalira ka sipiidi nnyo nabbi yamugamba nti ejja naye eri mu kusaala sipiidi n'amaliriza kati swaba Ali yaliwo Ali radiyallahu anhu naye dda ya Rasulallah sikaswala eyo sipiidi esuse toba nti jingu yatatira kugira sipiidi naye egize eki nendo naluna mubiri wakuba eswala Allahumma salli ajaluna naye wa sipiidi Reina asobola okusoma alifatiha n'agimalayo kati agize mba ndi ku Ar-Rahmani Rahim nga yawulira kimu amin simanyi oba yagimubiri bana ajaluna soba amugamba atya kati speed nga ya Rasulallah sikaswala wabatu maswala naye yegize ikangu mugambeko nabbi namuga nti muleke mukole ki muleke tayi asinye ngo tajja kugamba ekigambo ogenda kuba enduulu otyo ngamaleo nagenda kati ya Rasulallah bakibeka ngene nkole yawalaza agende oli amaze okusala ne nabbi amulewo yamugamba kusala bafuluma ali namuga tisebo swala josadde nfune nabbi sijja tusomesa yadda akyali wali namuga nti bwe banfu kitaawo Abu Talib yakuzaala abakugisala yalingidde omuliro tesawade ali ngene wa Rasulallah totuwoganya nagambye yamugamba atya tatewo Abu Talib abakusala speed eno gyolabe ey'okujjobu baga yali badde mu muliro
Bejo ngambe fo ya ngamba sala. Yambo ya speed. Nze ngamba sala. Ali Yakubu Omulanga. Nagamba. Musajja mujukiza tata. Tata we ati ali muliro ya sala. Emuwe tabajje sala. Ati nafe tunonyemu Allah jakiriza si swala 10. Kituufu. Era gondoma Allah kokiriza eswala ya subuhi wallahi ne botaddamu ku sala temuye kuingiza jana. Kati yamubuuza emuwe. Najikiriza. Speed ya Allah na yakikiriza na mu muliro. Ali Yakubu Omulanga tiyaddamu kuzanyira ku munnamalunga buli kyakola agati na baraka ya kimugamba. Nabbi yamuganda nakugambye. Omusajja ekigabo kyali kugamba tonkubira emiranga. Muleke yagikuba kuba yagisala nabbi wali eyatosomesa eswala. Obo tegedde. Kati abantu babangawo ku mulembe gwa nabbi. Abafaanana ani Muzeyi Magala. Kati Abu Jahali yayagalako okutta nabbi. Ati kati Muzeyi Magala byayinza okwogera ku nabbi tabimanyi bali ababimwogerako bawangalanga naye. Tosobola kuwangola ku muntu eyali ataaliwo n'omwogerako ng'owulira biwuliro. Oluusi ne by'owulira nga tomuwulirako kikyamu. Wallahi ne bwana agenda agogolinge ne bwana agenda yogera ekibi ku nabbi talina wagenda kukijja mu bwino. Ekikyamu. Tekiriyo kabeere atamukkiriza amwogerako birungi. Otyo. Simulaba oba kitegedde. Nkufuna. Bali inaleta mbozi ya Von Reed na Cristiano Ronaldo. Leka tuveyeyo. Tujja ebijja kuba yalala. Omusajja oyo nga gwe tumukubye kifaananyi gwe bayitaani. Muzeyi Magala tekoli nyali ya Muzeyi Magala. Kale Muzeyi Magala ku mulembe gwa nabbi. Atuka kaseera nga yagala. Muzeyi Magala yaliwo ku mulembe gwa nabbi. Otyo. Nga bwe omulaba kirozeze ennyama biki byebyo. Ayagala kutta nabbi. N'ayagala omutta. Kati nabbi alina nnyo ekisa. Nkufuna. Kati n'agamba abantu be nti ndi mulwadde. Mumugambe Muhammad ndi muki. Ndi buyi. Ndi ku kitanda. Naye n'asima ekinnya mu nnyumba ku mulyango. N'akibika nga kiwanvu. Naye nga nabbi wakifiiramu mayiti. Wakigwiramu. Kakati nabbi abali Makka atambula ne bamugamba nti musajja wo Magala kankireete bw'onigo wangametekawo. Naye kati bayite nyeta natomwali nnyeru katuyita Amru ibn Hisham. Amru ibn Hisham. Muki? Kakati mulwadde nabbi sallallahu olwokuba nti abantu bonna nti kati tewali buzibu. N'agenda alambule ku Amru ibn ki aba ayingira bwati malayika n'emugamba Jibuliru nti wogenda okuyingira yakulimba. Mulamuteke. Naye ogenda kusanga obuzibu nga wakayingira. Atyo. Aba ayingira bamaze omugamba akyukaddeyo. Halla naye yerabiza Amru ibn Hisham nti mu nnyumba muyasimye ekinnya. Amuyita Muhammadi ate naye gwira mu kiki? Mu kinnya kye. N'ayita abakisimye bamuyambeko basikeyo. Otyo. Ne basika nga buli bamusika allitaka lyongera wansi. Buli bamusika buli bateekayo omiguwa nga ayongera bwati wansi nga ffe tetukyasobola kukola ki? Kumusikayo. Tetukyasobola. Waye tukola tutya Amru ibn Hisham kyate mugende muyite Muhammadi. Mugende muyite Muhammadi. Bamuyite. Nti kiki? Nti omusajja ali kati fuuti ebi. Bibiri. Eyasimye 10. Magala yasima 10. Ne kati ziri bibiri. Otyo. Nabbi n'atuuka n'amulengera n'amugamba nti owaayi kiki nti ekituufu. Nabadde nsino ekinnya njagala gwo. Bonna n'abyogera. N'amugamba nti atu'minu billahi wa rasulihi in fa'al. Onokkiriza nti nze ni mbaka wa Katonda ne Allah n'omukkiriza. Atashhadu anna Allah wahda wa anni rasulullah. Wa anni rasulullah. Ononzikiriza nti nange ni mbaka wa Katonda. Siringa bano b'osuubira. Otyo. N'amugamba nti bala ya rasulallah yakimuyita nayo wansi. Mukinya. Nzikiriza ekituufu ekyo oli mbaka wa Katonda. Alajana. Wansi nzikiriza. Kati bwe yamugamba ekigambo ekyo. Otyo. Nabbi n'amugamba nti ngenda kujjayo. Nye bwe bigaana. Onokkiriza nti ye. Kati nno nabbi teyaleeta gundi miguwa. Nasaba Allah ekinnya n'akifunza. N'akwata mukono gwe n'amusika n'amusikayo. Bali baleeta miguwa alemerayo. N'amuzza wali eri n'amugamba nti kati gamba ashhadu Allah. N'amugamba nti inni atu'minu laka. Nze nkukkirize gwe. Ibn Abdallah gwe mutabani wa Abdallah no gwe mwana gwe. Gwe tukuze baba. Nzizawo kale oba okola otya? Oba osobola. Akyogera Amru ibn Hisham nabbi n'amugamba nti ekituufu si gwe Amru ibn Hisham. Ye gwe Abu Jahali. Ye gwe taata w'abasiru. Teriyo musiru. Teriyo
musiru teriyo musiru atagenda kufaanana era gwabakulira ne muliro kati bamuzeeyi magala kitaabwe mwogeddeko yoyo Abu Jahali kati ku mulembe gwaffe guno eno tulina Abu Jahali gwe bayita muzeeyi magala mu basiru okuva dda bye yayogera sivumye okuva dda bw'ojja ofolowinga enjogera ze nga zirimu okuvula ne byayogera nga si byakuvula taliyogera kigambo kiri sensible taliyo era talibeera motivation speaker nti ebigambo byayogedde tubifunamu amakulu gwe ng'okireeta message egi muzeeyi yayogera oba tanyumya ngero natulaga ntaana gwe ng'oleetayo akantu aka nti muzeeyi magala yayogerako ekyamagezi kitya n'atugamba kino era naffe baganda mu byayogera byatulabanga ebikulu kola ddaame munzikanga mu mbugo simanya bimeka simanya ate buli mukoddomi gyali atambuzanga bigere n'omwana wange simanya ate nze wange twali ebintu byayogera no sense yayogedde ku Qur'an mwabasoma nnyo Qur'an kichwa zammwe zaali badde era tezikola nga byasuubira bwe mwawuguka inako zaali badde era teziringa ye kukuba abeera ku nyumba za kafeero majje ebigambo najje kandi abatabiwuliriza nga kati za kafeero yogera ebigambo bikulu ate nga bikambwe nga tetubikola tutya bajja natandika okubikumenyera byogera yigiza tamanyi kuyimba kati ajja ayogera mpo ayogera ebigambo nga alinga ayogera fe ntulowooza message ye abakunyonyera nti ayalese ya kafeero nti olwo luyimba tuba tulowooza ki kati ate tugenda okwetegereza message nga jakutulaga ntaana yazimba muki tugenda okutulaga nga tulaga kilo 2 zaalya buli luki olw'ennyama tugenda okulaba nga ali mu kutulaga abaana be abaana ab'obuwala nti omusajja omuleetanga simanya ne wabanga n'ebikoze eki tubeera ebintu byalimu byebyo obusiraamu buneno alowooza nti yalumbye bali basatu naye alumba ekisukka kubameka ayina n'abasobola okumwanukula bali batasobola mwanukula ayina n'abaniga obuniga abasobola n'omulumba obulumbi abantu baagala nabbi gwe baveeko gwe baveeko bino si bya buwangwa gwe gwalabanga obuwangwa muzeeyi ayinza okutuulawo nakkiriza nti abasajja gino gye nakutte sina filifeezi high voltage bamugaye yakutte mu filifeezi n'agamba wa tewali alina kyasobola kumukola high voltage waliwo atasobola kugamba mu nze kaŋŋende mu irimu numbe mulumbi ate nga irimu tagisobola nga yate yategera butegezi nnyondo namulefuti nyattaanage webali abo nga dayafulamu agireka kungulu dayafulamu n'olunozi jo n'agikyusa nga tekikubiza nabbi nze ngenze akigaano kigambo nabbi tolina kyewakola magala gyalumba tamanyiiyo samanyi oba ye kati talaba nti ebyo byavaawo olaba tanjogereko ne General Sejjusa yawumula amagye ab'ekyengera bye baali baaziinanga nnyo nga maama we yasulanga waggulu ekyengera wali waggulu n'ajja n'aga nti bannaye mulekanyiza nnyo maama President Museveni yagamba ekyo kyokwatako mu masanyalaze naye bagenda okwaziina nga nze ndi bweru nkola exercise kakati simanyi mwe bakakufiira emizino ne bongerako myongere oba ntegerekese ekikulu si kulumba eri naki nkulaga nti eno gyalumba n'omukulu amanyiiyo omanyize sikuwaana President Museveni nabisigadde but ye mukulembeze omukulembeze we naakalaba atajolonga ddiini aba ntegerekese buli ddiini agiwa ekitiibwa you understand newankwadde bino bwebiri bino bijja betwogera omanye amazima googerwa okujusanga okujolonga nga ovudde kuna abasiraamu batusiba tugweredde mu makomera ekyo nti batusiba lwa ddiini n'ebisigadde naye okujolonga nga bulaba muzeeyi magala bw'ajolonga muzeeyi takikola atya respects buli muntu religion gy'alikola atya ekyokubiri muzeeyi aga nti twajolonze kabaka twagala musabayo statement 3 nga tujolonga kabaka statement yazi nga kitya jolonga kabaka senjala nga jolongani kabaka oba Kasimu nga jolonga kabaka fenna tubambya buwangwa nti bannango yeshiriki wetugamba nti awahdahu la sharika lahu alyomu tagwanako yadde kimugattibwako talina obwakabaka bwe tebugabanyizibwa la sharika lahu tagabanya abo bovumye
olaba ne muswala tuga nti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in oli ali waggulu gwe tusinza gwe tusaba n'obuyambi awo boma buvumye bwabanga atugamba nti tetwalabanga ku nnabbi era tetumulabangako gwe tukkiriza yagamba nti kabaka amulabako ffenna tumulabako niye n'ab'emabega teyabalabako teyabalabako bakabaka asanze ono kubanga ono layina gyesi ya bwannabbi muntu buki muntu bw'aba awulira ayagala kulinnya mu levo y'obwannabbi atulage jasi jajja lubaale nti jajja bamweyana alina afaanana bw'ati atukubirawo ekifaananyi bagwakkiririzaamu bwe kiri kituufu ndabula afaanana atya bw'ati mukasa afaanana atya bw'atyo ddungu bw'atyo ne bonna enfaanana ye bw'ageza nakkubira ekifaananyi then ayogera sense otyo bw'aba tasobola kikkubira then he's dumb ayagala genda Madiina ngano namuganyeeyo mbw ayagala tukireke arabe nabbi oyo ki yakyogeddeko si yakasooka yekka yakakinoonya Abamerika banoonya ddentana ya nabbi emyaka 243 243 years otyo banoonya kulaba bwongo bwa musajja yeebasaawo no access ne basimako n'empuku mbo babukireyo kati ye bwana agendayo kati agenda kola discovery ngaki yenga nane amulaga nti niwe bano mulaga wa akirize nti eryawo tamanyi kyaliko yalinze kabuli yetu mulire omwenge gwe yatusaba abaana bayiweyo ebikola byenjaga simanya n'ebisigadde bamuzika agende bwatyo agende bwatyo gw'omukubiriza ku lulimi lwe agende naye Muzeeyi Magala kusiramuka otyo Muzeeyi Magala kubiriza kusirabuka ngovude ku yakabaka kati ye kenyini kati bwe tuyita Magala okusiramuka kukulu okukkiriza al istislamu oyiweyo yanne kikwatagana n'endubaale osooka okkiriza obusiraamu okkirize mbu Allah nga Allah tannakutwala oba ogenda wallahi ovaawo akola atya agenda amutwala Allah neheri birala siramuka kiriza Allah shahadu anna Allah wahda kiriza Allah alyatya omu wa anna Muhammad rasulullah ne Muhammadi mubaka we wa anna Isa abduhu wa rasul manyi nti ne Yesu muddu wa Katonda tera mubaka otyo ntegerekese nkufuna oyingidde wadde mbo sigaza amanya ga Paulo Magala simanya Joseph Magala simanya Saulo ne boga sigaza naye nga ku lulimi lwo ebintu tubiraba sajja yali omu ku basamiza ab'amaanyi mu ndebe wa Sekafarisawo otyo nga mukatuliki muwanvu naye nga atakkiriza mu buwangwa n'eddiini nze yali asomesa bwe yayingira muno nga bamumanyi nti oyo omusajja mukatuliki n'omudaali gwe wallahi nze yali asomesa katambula kagundi Muzeeyi lwali lwa mukaaga yali kisiibo nasomesa ensiramuka ya mutabani wa Bujahali gwe bayita Kiramu Muzeeyi najja mu sapule nga simutaddeko na birowoozo nasomesa basiraamu nagikwasa Sheikh Bashir yali imaamu wa Latifa nzikiriza kiki Muzeeyi w'obuwangwa tera nsiramu se shahadu an la ilaha illallah nasiramuka nenzi ne bensomesa byanzigwako akhiran ekyo nga tumaliriza kabaka ndike kabaka sembayo kituufu nnyo Muzeeyi Magala omuzeeyi oyo mundeba n'abasaba nti nsaba mumpeeyo kwenako nsigaleko muzikiti guno mpulire kawo kamu otyo ne bamukkiriza kisibo kiggweremu akimaliraawo kyeyamala mu busiraamu nnaku 3 yingira lwa mukaaga ku mandi ku lwokubiri twamuziika ennaku zeyamala mu busiraamu yazimala mu muzikiti ennaku ezi nga tafuluma nga netwaziri wali akamere bakamuweereza omu talina kyamanyimu swala zimusanga omu naye nga amaziga gamuyitako emyaka gy'amaze ng'ali mu buwangwa teyaddako waka amaziga gamuyiseemu n'abaana be nga yabaga nti bannaize nasiramu bwe mba wakufiira kanfiire wano ndi musiraamu sibasanga nga kabuli yange nga mutadde mu keesi bannanga abeeka abakatuliki ab'ekigo gundi bannaize ndi musiraamu byonna n'alangirira mu kaseera ke yalimu ak'emyaka 9 mwegi 9 mwegi innahu tahdi liman ahbabta kati oyo yalungamya gwaba ayagadde ku dunia yamala ennaku 3 olwokubiri tumuziika Ramadan n'abaana bali bataddewo embeera nagati bannange n'abakulu b'ebigo
Bana omusajja bigambo bye bino mu Sundays yali tamanyikiddwa bamuzika n'abava e Masaka nga tomuzeeyi yafudde nga n'abamuzika bayinza obutazika zazaalidde mu Busiraamu. Allah yabajja mu mpuyi n'empuyi n'abafamire ne beewuunya omusajja abadde mumanyifu okwenkana kidakiika yalangirira Allah obusiraamu bwe mu mutima ne mu mitima gy'abalala. Magala siramuka muzeeyi Magala okusiramuka kukukulu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubadde ne jingu mashallah. Jingu